Okuva mu 2008 ttiimu ya Biharo FC lwe yava mu liigi y'eggwanga ng'emazeemu omwaka gumu gwokka okutuusa mu 2018 Mbarara City lwe yayingira liigi. Abawagizi b'omupiira gwa liigi y'eggwanga mu kitundu ky'Embarara Nankole okutwaliza awamu omupiira gwa liigi baali bafuma mufume. Mbarara City FC bwe yayingira liigi omwaka oguwedde yafuuka eŋŋanzi mu kitundu kya Nkole olw'ensonga nti yeyoka yali yakiikiridde ekitundu kino. Wabula obuganzi buno tebwabandaala kubanga oluvannyuma lw'omwaka gumu gwokka ate ne Nyamityobola FC naye esibuka mu ttawuni y'Embarara yayingira liigi y'eggwanga. Kino nno kyaleetawo embeera ey'embiranye wakati wa ttiimu ebbiri zino wakati mu kulwanira obuganzi mu bawagizi b'omu kitundu kino. Abakulembera ttiimu zino zombi batuwadde endowooza zaabwe ku mbiranye eno. Embiranye eno bwe tabeerawo tewali agakola mupiira. So embiranye erina okubeera Mbarara City ne Nyamityobola era abanyakarabeeri tebasobola kwagala beeno era kitusobola kubeerawo. Rival eno erina kyeyamba development n'omupiira naye erina okuba controlled kubanga bweba teri controlled ejja kufuuka unhealthy competition. Sanga abawagizi nga beekuba nga bye twali tulaba edda abavira ne Express ne KCCA nga beekubira ku kisaawa nga n'omuntu atya n'ogenda kulaba omupiira. Kubanga omupiira mu Western Uganda gwakajja embiranye teyandibadde nnungi naye mu football tulina okuva ku theory mugende mu reality. Lunaku ttiimu zino ebbiri zinasisinkana mu mupiira gwa liigi y'eggwanga ekitundu ky'Embarara kibeera ku bunkenke. Abawagizi ba ttiimu zino bateeka abatendesi baabwe ku nninga babawangulira omupiira. Omuntu w'Enyamityobola yenna ajja kujja kugambe coach tugobere ogwo omupiira n'emirala ne bagikukuba naye ogwo tugugobe. Akutunulidde mu maaso n'akigamba golowooza ki? So kati weebako otya? Ejjo ly'abalamu Mbarara City yakubye Nyamityobola ggoolo 3 ku bwereere. Nyamityobola yali yawangula omupiira ogwasooka nga gwasambirwa wano mu Kampala ne ggoolo 2 ku bwereere. Wabula obuwanguzi bwa Mbarara bwalumye nnyo Nyamityobola olw'ensonga nti omupiira gwasambiddwa mu kisaawe kyekakyeka nga buli omu alaba. Ffe tusigadde nga kitulumye nnyo ekyaleero kubanga katiimu kano aka Mbarara City okutukuba wano ewaka ewaffe we tulimalidde emyaka nga tusamba tekituyisiza bulungi. Abavubuka balina okukyusa attitude yaabwe towards the game n'okulaba nti nno abamu okufuna ebigendererwa. Baba balina ebigendererwa okusamba omupiira then they have to change character erina okukyuka kubanga we did not put up any performance worth mentioning. Ng'oggyeko okufunamu ettutumu Mbarara City yali yeetaaga obuwanguzi buno okutangaaza emikisa gyayo egy'okuwangula ekikopo so nga ate Nyamityobola eyagala kwetaasa kusalwako. Singa tugogwa leero n'ogwokulwokubiri Express bujja ne tukyalira naye ne tumukuba nduuza ate kati tuba wano emabega tetukyatunula tuba tugoba kati before twetandise goba before. Ffe tukyali mu race y'ekikopo kesi etusinga points 8 zokka tusuubira wakyali emipiira nga 12 oba 10 wakati awo naye ekintu kyonna kiyinza okubaawo kubanga naye ebeera ne games ziri awe ekituyambye season eno second round teams ez'amaanyi nyingi zijja waffe. Wakati mu mbiranye n'abakulembeze ba ttiimu zino zombi bagamba nti tebaagala emu ku zo esalweko mu kibinja ky'ababinywera olw'ettutumu embiranye eno lyereese mu mupiira gw'Embarara. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.